annaqidu ey'omukaaga ekijja omuntu mu busiraamu oba ekyonoona obusiraamu bw'omuntu eky'omukaaga kyetwakomako okubeera nga tukinnyonnyola era nga nakyo man istahzaa bishaiin min diini rasuli au thawabi llahi au iqaabihi kafara. Omuntu yenna ajeeja ekintu kyonna min diini rasuli nga kiri mu ddiini y'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo n'okijeeja au thawabi llahi oba nga kiri mu mpeera za Allah owekitiibwa Allah tabaraka wataala ze yalaganyisa. Mathalan abantu b'omujjana yabalaganyisa emigga n'ofaananya emigga egyo n'emigga egya mu byalo by'e Namasenene oba ebya Ebutambala oba n'olowooza emigga egya Ebugerere n'obifaananyafaananya n'ogireegerera, ekyo kikaafuwaza. Oba bakyala bahurul ain nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayogera n'ebitendo byabwe n'olengeza ebintu ebifaanana bwe bityo. Au iqaabihi oba ebibonerezo bya Allah tabaraka wataala bye yalaganyisa okubonereza nabyo abajeemu. Omuntu ng'alowooza byebimu ku bibonerezo ebya bulijjo nga bino eby'oku nsi, oli n'abirengeza n'alowooza mbu ajja kubeera ng'abisobola okubyaŋŋanga ng'omukaafu yaliwo ku mulembe gwa nabbi alayhi salatu wassalaam bwe yasoma nti mu Qur'ani omuliro gwa Allah tabaraka wataala alaiha 19 guliko bamalayika 19. Olw'okuba yali amanyidde okumeggana ebigo ng'ameggamegga abantu, n'agamba bakaafu banne bwe gubanga omuliro guliko bamalayika 19, 10 mulindekere munyambeko 9, 10 yonna wano. Kati yalowooza bino ebigo ebyabameremenya mu bantu abajeregerera eddiini n'okujerega ensonga z'eddiini mulimu abajerega ne bagamba kubadde kusaaga, kale kubadde kunyumisa mukolo nga bwolaba aboogezi b'oku mikolo bajerega ne bafaananya abantu abamu nabbi, omulala n'amufaananya Abubakari, omulala n'amufaananya ejjubba ya nabbi gye yayambala ku Idi, ebintuntu bwe bityo ebijeregerera ebikkakkanya. Kaakati n'ebigambo ebirengeza eddiini y'obusiraamu babikubirako nnyo ebifaananyi. Kati Sheikh agamba wahum yaquluna nga bagamba hadha mazhun, nti okwo kusaaga. Lianna umura ddiini, Sheikh agamba bannange ensonga z'eddiini la yumzahu fiha, tezisaagirwako. Muntu yenna bw'omulaba ng'asaagira mu nsonga z'eddiini, ne bw'abeera mukyalawo, ne bw'abeera mwanawo, ne bw'abeera taatawo yennyini, ne bw'abeera mukamaawo ng'omumanyi nti ye boosi wo gwasinga okusasula obulungi, kasita omuwulira ng'abitaddemu kujerega kusaagira ku nsonga za ddiini, mugabe munnaye tukome wano, ebyo ebigambo birekerawo. Ne bw'aba yakuwadde akalimu wagenze kusibayo ndabirwamu, wagenze kumupuritingira bintu bye, wabadde ogenze kubaako by'omukolera ewuwe, oli muzimbi naye ogenda okuwulira ajeregerera. Fahadha dalilun, ekigambo ky'okuba nti Allah yabakaafuwalizaawo ng'ate babadde bakkiriza, fahadha dalilun, obwo bujulizi ala anna man sabba Allaha, ti omuntu yenna bw'avuma Allah au rasulahu au kitaabahu, oba n'avuma ki omubaka we, au kitaabahu, oba n'avuma ki ekitabo kya Allah, au shay'an min alqur'ani, oba n'abaako ekintu kyonna kyavumye mu Qur'an. Ayinza obutavuma Qur'ani yonna, wabula n'abaako essuula ezimu n'azivuma n'okuzikkakkanya. Au shay'an min alqur'an au shay'an min as-sunna, oba n'abaako sunna gyavuma, au shay'an min sunnati rasulillah, n'abaako sunna y'omubaka nga yo yagivumira ddala tajagala agijerega. Annahu yartaddu anil islam, omuntu oyo avaamu mu busiraamu kasita abaako kyakoze ku ebyo. Oba Qur'ani mpapula ezimu zayuzizaamu n'azikkakkanya nga oyo gwe babadde balaga mbu atomanyi kale wadde ayogedde ebigambo ebivuma Allah, naye tomanya mutima gwe guyinza okuba
Allah gumwagala kati ffe tunakebera ddi omutima kuba gwagala Allah kubanga ebiri mu mutima bwe bibeera birungi tusaddiquhu ljawarih ebiyungo bikakasa bukakasa ekiri mu mutima ebiyungo bikakasa bukakasa ekiri mu mutima kati gogamba ayinza okuba Allah amwagala kale wadde amuvuma tekisoboka ayinza okuba nabbi amwagala wadde amuvuma tekisoboka ekiraba era bye bintu abantu beboogera yogera ebigambo ebigamba nti abantu bemulabanga bali ku ddiini ojja kulaba nga bali ku birala yaakhe ekyo kigambo kibi nnyo ekyo ta'anu fi ahli ddiini abantu abali ku ddiini obatemerera obakubamu ebituli kale ate gwolabanga atali ku ddiini oyinza okulaba nga oyo akusoose mu jjana wadde gwogenda mu muzikiti kati ebyo ebigambo gamba ebyo bisuubirwa mu bantu ababeera eyo omuntu wadde tajja mu muzikiti wadde tekigaana hidaaya eri mu mikono gya Allah innaka la tahdi man ahbabta walakina Allah yahdi man yasha sinze nuŋŋamya gwe mba njagadde wabula Allah yakola ki yaluŋŋamya kati ebigambo ngaebyo bizzaamu abantu abakyamu amaanyi ekiraba bizzaamu abantu abakyamu amaanyi nga bawulira olyagala temulemera ku bantu temulemera ku bantu la abantu tubatuusaako mu meseji egwana obbatuusaako naffe tetubalemerako naye ate amazima tulina okugabatuusaako naye ate olaba oli nga amalamu bawali mu banne amaanyi era ebyo ebigambogambo bwe bityo abantu babyagala nnyo 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 era bw'obyesibako ennyo ensi yonna ekwagala tolaba seeka gundi bintu abikwata kisajja kikulu naye yalemeramu oluvubuka olukukandula abantu okiraba ithan oluusi nga n'omuntu gwe bagamba okulabirako gwe toyagala kumulabirako ekiraba olwokuba omanyi nti tagwana kulabirako kati kikolwa tekimala Sheikh Salih Fawzan yagamba min aina ataw bihadha alkalam wa hadha alkaid niyagamba abantu abo ebyo ekigambo bakijjawo ekyo ne kaidu eyo bagijjawa okuteekako akakunizo ti omuntu amala kikakasa bakijjawa n'agamba ekyokulabirako kyangu nnyo Allahu hakama alaihim birridda Allah bali abasajja yabalamulako nti bavudde mu busiraamu wahum yaquluuna awamu n'ekyo nga baali boogera ne bagamba kunna nakhudhu wa nalab baba excuse noga tubadde twogeramu bwogezi nakuzanyazanyamu awo kusaagasaaga just ekibaddewo naye Allah subhanahu wa ta'ala abakafuwalizaawo hum mu'minuuna billah awamu n'ekyo nga bakkirizani Allah wa rasulu n'omubaka we mu'minuuna billahi wa rasulihi bakkiriza Allah n'omubaka we muwahhiduuna baali banna tawhid muwahhiduuna nga baali bamwawula Allah nga bakkiriza ne tawhidi si bana abashiriku si bana abasamize abalinnya naaga naaga kubanga abantu abasinga okujerega eddiini ogenda okumulaba alinnya naaga naaga eno alinnyayo neno n'alinnyayo omuntu yenna alina ghira fi ddiini tebayinza kujerega ddiini nga waali n'asirika tebayinza kukakkanya abamanyi nga waali n'asirika naye abo bowulira abakakkanya abeera alinnyako eno neeno kati bano baali bakkiriza nga ne Allah bamwawula dda walakin naye lamma qaalu hadhihi almaqala kassa bayogera ekigambo ekyo lamma qaalu hadhihi almaqala Allah au naqsin oba ogakendeezaamu Allah kyeyalika nga kyamaanyi nawe kireke nga kyamaanyi Allah kyeyalika nga kizito nawe kireke nga kizito tokendeezaamu olwokuba abantu oyagala embeera ebanguyire era abantu bangi bawewula mu mateeka agamu nga wewulamu olwokuba abantu bajja kumulaba bulala abantu bajja kumunyiigira abantu bajja kumukyawa abantu bajja kumuwaana tebajja kumuyita ku mikolo bajja kutandika okumuvuma n'atandika okuwewula ensonga z'eddiini ng'aziwewuliramu abantu abamu ate abantu abamu weewuunye be bawewuliramu bajja ate obuulirawo ne babuuza bamaseka abalala bebala nfusina tetugwana ddiini eno kubeera nga ffe tugiyingirira nga twongeramu oba tukendeeza oba taqiyidaati oba okuteekawo obukunizo nga tusiba nti kale kino kimala kubeerawo kale kino eyo taqiyid okayada ebiri open n'obisiba
nedda kino nedda la eddiini togiyingiramu. Allah kyeyaleka nga kiggule kireke nga kiggule. Waliwo abantu abatya ekyatu bona okyogera ate kati abantu bajja kugamba bwe bati ekyo bona okyogera bajja tulowooleza abasiraamu nti tukola bwe tuti. Abasiraamu tugamba nti kutunazaamu abasiraamu tangaliza tisi ez'okujeeja Allah n'omubaka ne ayati ze ne ayati za Allah n'eddiini kutwaliza wamu. Amakulu alladhi tarattaba fi dhalika huwa al-kufr. Ekyalingaliza tisi z'ekigambo kiri Allah kuba kafuwaza. Allah obukaafu waabwe yabuteeka ku kigambo. Yaliriza tisi yabi zaliriza tisi za kigambo so tezaliriza tisi za nniya nti bakkiriza ki kyekibadde mu mutima just kigambo liriza tisi zaakyo mukaafu wadde. Buli ayogedde ekigambo ky'obukaafu obukaafu wadde. Okiraba kati bano awamu n'ekyo beewozaako naye Allah yasigala abanywezezzaako obukaafu wadde nga beewozaako. Tubadde tusaaga, tubadde tuyisaawo mbeera, tubadde tupangapanga la walam yuqayiduhu bihadhihi alquyudi. Allah tiyateekako obukunizo obwo bwe bateekako kino ne kino ne kino. Al insanu idha takallama bikalimati alkufri, omuntu yenna wayogerera ekigambo ekimukaafuwaza wa huwa ghairu mukrah, nga tebamukase bukasi kukyogera, yuhkamu alayhi birridda, alamulwako nti akoze eki murtadi, avudde mu buki mu busiraamu. Sitwagamba wano wiiki ewedde nti olaba n'ebyobufuzi balina la yarutaddu, oyo mubusiraamu tavaamu. Nga bwolaba sahabi bwe bakola ki bwe bakaka obukasi okwogera ekigambo ekivuma nabbi sallallahu alaihi wasallam, embeera gye yalimu embi nga taatawe bamaze okumutta ayitibwa Yasir. Yasir baali bamusse mu nzita esinga okubeera embi, ne mukyala we Sumayya naye baali bamusse, era oyo ye awwalu shahida fil islami, omukyala yasooka okufiirira eddiini. Nabbi yabayitangako ng'abantu ba Yasiri bababonereza nga bababonereza nga nabbi abagamba sabran sabran ya ala Yasiri, sabran sabran ala Yasiri fa inna maw'idakum aljanna, nga bagamba sabran nga yesikana amaze okukuba unasalasala bwava nesola tezigwa, sola zono ziba mpitirivu okamala oba kunoonyeza akadomola kawuzu nga ya olwamaze. Omushiriku talina kinene nnyo kyakwagalako, just kantu katono kusala mbuzi ya lubaale, kyokka ekyo kyakwagalako. Okusala obusazi bwotyo obaaki bano bonna bakuŋŋaanya abo bonna bakaafu, abo bonna balaba ng'abakaafu, abo abambadde n'enkofiira kati oli eri ye Yemen abe n'enkofiira gundi eno ya Pakistan eno ye Zanzibar, abo basajja bakaafu abo. Kati naawe n'otunuulira enkofiira oba ddala bannaimaani kumbe si bannaimaani wadde bambadde enkofiira. Enkofiira sizirina makulu enkofiira tezirina makulu, bye bakola bye birina amakulu. Bakola kyawo anti bazze kuzzaawo ssabo baasi, wadde bazambadde tebakyali basiraamu. Kati ye omushiriku talina kyamaanyi kyafa, jasa kusuuza enzikirizayo akantu akatono konna akagikubamu ebitulu ye kayagala ne bwe kaba katono. Kati tusimanyi gwe wagaana, essuubi ligenda litugwamu, naye abaana bazzukulu tuwa omuzzukulu ono ate ono yafaanana jjajjawo Kamala, leeta oyo leeta wakulemera akusaba abazzukulu tukulaba gwe twakulekera Allah ne basiraamu banno, naye abaana abazzukulu baleete jjajjaawo ababuuseeko, baleete jjajja ababuuseeko. Yalowooza mujjajja kubabuusaako bubuusa, kumbe jjajja alina byayagala mu bazzukulu baabano. Okiraba kati omushiriku ye tassa mukono paka ng'alina kyakusuuzizza. Balinga Allah tabaraka wataala yaga nti waddu law takfuruuna kama kafaru fatakunuuna sawa. Allah ga waddu baagala beegomba law takfuruuna kama kafaru, singa mukaafuwala nga nabo bakaafuwala, fatakunuuna sawa, mubeere kyekimu. Kubanga bw'okolayo akantu katono nnyo era jjajjuliza ne bw'oliba toliiwo kati ebyo ebibiri olowooza ani yabiteekamu? Si ono munnammwe munnaddiini ono toziraba
ayinza nokirambako ekyebibiri kyotaddeko nakiteekako mu makapeni nawanika ne mu makapeni abajulizenga kati okwekalakasiza muzikiti eyengege yaani yagiteekamu ekyebiri tekibaako engege eyengege mulowooza yaani kati olwakwasizaako abalaga 30 n'abakwasiza olaba nga nabo bateekamu nga bateekamu kati allah waddu baagala law takfuruna kama kafaru mukafuwale nga bo bakafuwala fatakununa sawa mubeere kyekimu era olaba allah yali ayagala kubalabe b'obusiraamu bakafiri yaga inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah bawateekamu buli kyonna mali yaabwe bagiteekamu bazibikira abantu babajje ku kkubo lya allah nga kyekiteesaamu sente nyingi bwe nowuli omumerika yaye obuwumbi obutabalika nogamba zino zaaki kati abasajja bwowulira abateeka sente mu bisiyaga ogwaba bafunamuki jasi bagala abantu kubasula mu jariima jasi kubasulamu ekyo kyokka kubasala kubanga ediini allah yagikuuma ejasigala ngaetambula walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun ate abakaafu bonna ne bwe bali bameka bonna bagenda kuŋŋaanyizibwa nga babatwala mu muliro jahannama fasayunfikunaha thumma yughlabun fasayunfikunaha thumma takuna alayhim hasra soma ma hafizu aya thumma yughlabun inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum fi sabilillah fasayunfikunaha thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun bajja kutiteekamu thumma yughlabun ate oluvannyuma era bawangulwe allahu akbar yo garanti ya allah thumma yughlabun ate oluvannyuma bagenda ziteekamu sente zaabwe zonna zino oluvannyuma ziteekamu ate era bawangulwe waman asdaqu min allahi qiila ani wamazima okusinga allah ani ayogera ebyamazima okusinga allah waman asdaqu min allahi haditha ani ayogera emboozi eyamazima okusinga allah allah baba akyogedde nti bajja kuwangulwa era bajja kuwangulwa n'ensimbi yaabwe yonna gye baba bataddemu ate oluvannyuma baswalibwewa mu muliro jahannama olw'okwekiika mu kkubo lya allah subhanahu wataala kati ono Ammar beyayogera ekigambo ekikkakkanya nabbi kuba baali bamukase yadduka mangu nadda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama yasiŋŋana omuntu akwawukanya ne mukyalawo mukyala olina najja n'atandika okukuloga naye ngaeddogo lyakuloze lyeryo ya sarfu kwawukanya na kintu kyobadde nekyo kwawukanya na maaliyo kwawukanya na mulimu gwokoze ebbanga ddene kwawukanya n'ekifo obadde opangisa ekirungi ng'akuloza eddogo eri kwawukanya n'ekidduka kyo kyoguza ekirungi n'abantu abalungi bobadde okolagana nabo ng'eddogo lyakuloze lyakwawula n'abantu abo ogwo omuteeko gw'eddogo awil atf wal atf n'eddogo eryokuba nti ate oli agatta kintu ku kintu ogatta ekintu ku kintu kyebayita atf ng'oli baga atful jumla ala jumla ogatta emboozi ku mboozi era waliwo gyebayita waawul atf waawe eyogatta jaa muhammadu wa amru muhammad azze na amru kiregeza waawe ne gyenkozeseza okugatta amru kwani ku muhammad kati ne atfu eyo yo eddogo lyo yakuga kwesibako kusiba ku kintu bakusiba ku kintu ekifu bakusiba ku kintu ekyobulabe gyoli ng'oli yakulogeramu ekyo n'akikusibako okiraba faman faalahu yamaluhu sahiru omulogo yakikola ekyokuloga wahuwa ala nawaini eddogo lya mirundi ebiri eddogo lirimu emiteeko ebiri sihrun haqiqiyu oba sihrun haqiqiyi eddogo nga lya ddala nga jjo ddala ddogo tuufu eryo gyeriri wa sihrun takhayuli neddogo eryokuwuddiisa obuwuddiisa omuntu okola kiira wekubanga akulaga ekintu kirala naye nga kufuusa eddogo eryobufuusa habiyi najje wa nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba ya rasulallah rukuya zaffe ozogerako ki nabbi namugamba a'ridu alayya ruqaqum mundage mumbuliremu rukuya zammwe mwazikolanga muti okiraba kisigaye rukuya zaaliyo era gyeziri ez'ekirogo ng'oli olaba asoma rukuya naye nga si rukuya ya ddala si rukuya ntuufu
wabula akozesa ddogo mu rukuya gyasoma. Wa kalaamun, bisobola n'okuba ebigambo ddogo naye nga lya bigambo. Yutamtim bihi oba yutamtam bihi, ng'omuntu abirombojja byalombojja. Bugende yesadize mu Basaamya ne Mbanyoli balaama, bakuyita okulaama, nja balaama. Era omwana abaana begendereza nnyo bakadde baabwe, taata ayinza okulaama, maama ayinza okulaama. Balina ebigambo byebakozesa nga byekweseemu munda okukozesa shayatini. Era asobola okugamba emotoka tejja kutuuka Kampala, era netetuuka. Naga emotoka tejja kutuuka Kampala, era netetuuka. Okiraba. Idhan wayastainu bishayatini, era omulogo yaba yeyambisa majinni, shayatini za majinni aba yeyambisa shayatini fi kalamihi. Kiraba basimba mu lusuku wakati mugundi mu kibanja wakati nalusimba wakati kasola bakunsonda ne kunsonda ne kunsonda ne kunsonda olubatu tulina buzibu naye kasola ba mu kibanja wakati oba mu lujja oba emabbali w'olujjaawo omanya ezo bazisimbiramu shayatini amajinni. Kati zino zonna gano seeka zino byonna byamenya miteeko gya ddogo erya ddala. Wa kitaabatin twalasim, n'empandiika zibeera mpandiika biwandiiko nga bawandiika. Twalasima yaktubunaha, nga akapapula yakajja wansi mu faliso nga kasulako abamusiba. Kati ezeziri baziwandiika, waliwo eziba ez'obubokisi nga buli kabokisi kalina kikategeeza. Balina empandiika zaazo, buli nnyukuta ng'erina kyetegeeza, buli nnyukuta erina kyetegeeza mu ddogo. Ezo nnyukuta nazo bazisoma busomi. Zino ennyukuta zitegeeza ddogo lyaki, lyakuzaala, ddogo lya kino, ddogo lya kino, ddogo lya kino, ddogo lya butoga, ddogo lya nsimbu, ddogo lyaki, nga balina empandiika gye baziwandiikamu. Okiraba. Kati kyagamba bawandiika empandiika ezo bi asma'i shayatini, naye nga bakozesa amannya ga shayatini ge bakozesa. Abasinga libatera okukozesa bagenda ne bafuna eddagala eryo bahaaji babakendeezeemu entegeera eya bulijjo, asigale nga ategeera ye yekka Maama Dija nga yayogera. Era mwe bali abasajja ayinza n'okuba wano waali nga sine nga bwazifunye azituusiza wa Maama Dija ku buliri. Mukama wange omanyi leero tebitambudde bulungi, esente olaba ze tukozeeyo nga wazituusiza wali. Ezo olwaliro sinaziraba nno, ndaba weetala sente ziruwa. Mbadde nerabidde natinatina nagenda ajjayo ekiwala ekimpi mwe yazitadde naneeta omukazi abo gye bali ayinza n'okuba nomudalasa nga ndaba ebino mbyogera ntunuuli. Jangu tukuwe lukuya jangu tukuwe lukuya ove mweyo embeera ey'okwanjula sente zo. Omusajja yaba nanyini sente awaka, bw'oyanjula sente zo zonna oyakukola ki? Abo gye bali obwongo mulimu halal, mulimu emiwa. Oli yamuloga nga tamanyi. Nze waliwo nomusajja yaŋŋambako yenyini naga mutuufu nze ebintu nange mba sitegera kindiko nga buli kyonna ekikolebwa ewaabwe gye bamuzaala omukyala we amala kukkiriza. Wallah ne banyenda ne bagamba nti ate naffe abitugamba mutuufu naye tamanya kimubeerako. Ne bwe baleeta ng'aleeta amatooka balinaniganyire, n'aleeta amatooka enkuta 3. Kati maama we n'amugamba tuweerezeeko emu. Amugamba lindako mala okubuuza maama w'abaana, nga maama we yamugamba nagaka amala okubuuza maama w'abaana. N'agenda n'amubuuza n'amugamba nagamba ntya sula tobawa. Era nagamba maama w'abaana munaye maama n'onsonyiwa yakole ki, yaganye sinabwe nakitandika asigaze emirembe awaka n'agaana okuwa buli kintu kyonna. Ate omusajja yennyini agamba nga ate ebintu bwe bibeera awaka kubanga eddogo lirina we lituuka nalyo ne lyekyanga ne lyekumamu ogutaakwa, emmandwa nazo zeekyanga. Oluusi betta, oluusi betuusaako ebisago kubanga oli yamuloga omulabira ddala omuntu ategeera naye nga akola ki byakola olaba nga atategeera.
ali omusiramu gambadde magamaga wano ali muwadde akazindaalo n'atubuulira kiswa yamu ye ne mukyala we simulaba badde mwagala muwa omuzindaalo twali mu hoteri naye nga amaziga gamuyitamu akabira omukyala simateeka omukyala oyo nemugasuuka oli emmere gwe omusajja nga akabira omukyala buli lwamulowooza mbu obwongo obutabuka mukyala yagenda naye ngaomusajja namukubako bukubi nga kwitokaaba nga abadde wano bane yamuwa omuze simulaba ate atera okubeera wano mutarasa simulaba nga nombojjera ebizibu omukyalo engeri gyafiirako oli naye nga yafuna n'omukyalo omulala naye nga yogera naddako oli ebyengene bijja Allahu akbar kati oyo nga bwataba muloge abaani bwoyo bwataba muloge abaani oyo n'amulumba mu kinaabiro era mbagambye nti zoyo namwewunyiza kubanga batera basalako be nali mpuliddeko amusoberera yeebase naye ono yamulumbye mu kinaabiro laba ono atidde okufa ibunigantumu yenna ntunuulira alaba nga nzaasaze sinze yamusazeeko Kampala mukati wecui namuggyako namukasuka wali namugamba oddangayo naye aliddayo omusajja wattu wuyo si musiraamu kasira duniya wal akhira yamukomeza oyo aliddayo kuyimirira ku mudaala gwani ngaalamuzaki olamuzaki bamumaze okukecula ogamba ki agenda kwebwalabwala ne ku mikolo egimu ajja kutya okumwanjula Mr. gundi waali okyali Mr. oba Mr. bukuvaawa yamumaliriza yesegawa ndowooza okiraba abajambaali mwebali gwekubbaawo amwinamu n'abaana aba yamugjeeko ebikola aparatasezi yazimuzijjeeko zonna wummula yamuwe wummula yamuwumuza akomaawo ekomaawo Allahu akbar wallahi abalutuno tekyalimu gundi ebyuma ebikola byona yamuwumuza komaawo banneyo omukazi mubi nnyo Allahu akbar kubanga ebyo ebikola tebimera nga njala singa bibadde bimera twali musabidde nga musajja atu ne tumukumakumaguma banyamala omwaka binamera naye ebikola tebigenda kuddamu kumera banneyo omukazi mubi nnyo era poliisi emukwate banna emukwate naye tumulamuze shariya naye oba tunamukola tutya oba ye tunamukubisa masanyalaze tashayatin awe tugenda otandikira wenyini nga bakozesa shayatin zennyini kubanga kuno okujjanjaba okwa rukuya eyo mumateeka g'obusiraamu kulinga enzijanjaba endala ng'omuntu basobola omujjanjaba nawona mu lunaku olwo omulala basobola omujjanjaba nawona mu nnaku 3 omulala mwezi omulala mwaka omulala myaka kati n'okujjanjabisa rukuya ashariya mwetu bwebeera omuntu osobola omujjanjabira olunaku olwo oba mu ddakiika eki nawona ate osobola omujjanjabira emyaka 3 nga tawonanga oba n'atawonera ddala era n'afa kakati abamu kyebalabanga ekyo kyokusomera rukuya entuufu kiriisa kitwala obudde kati bamaseeka bangi bayiga okukozesa shayatin zennyini zebakozesa kyebayita fakku sihiru bisihiru okujja ku muntu eddogo nga naawe okozesa ddogo ng'oli ajja alina rukuya alina shayatini ono seeka nga yategeddedde ekimuliko nga shayatini zakozesa zimubuulidde n'akozesa ezize nezikwata bukwasi ziri zimuliko n'awonerawo sasula emitwalo 8 nga sasula 5 sasula 5 kati abo